We twogerera ng'obulwadde bwa coronavirus oba ssennyiga w'e China butuuse mu mawanga 92 nga 8 ku gano gali ku lukalu lwa Africa. Abantu 10,118 be baakakwatibwa obulwadde buno so nga bo abantu 3,443 abafunye obulwadde buno tebasobodde kulutonda. Nabwekityo minisitule y'ebyobulamu esabye abantu abava mu mawanga agakoseddwa ennyo ekirwadde kino okugira nga baleka okujja mu Uganda. Amawanga gano kuliko China, Italy, Iran, South Korea, France, Germany wamu ne Spain. Naye bw'obanga kituuse ne bajja wano bajja kuba isolated kumala weeks 2. Abantu abava mu mawanga awali ekirwadde kino naye nga tekinnakyaka nnyo bo baddembe okujja mu Uganda naye nga baakusooka kwekenneenyezebwa okulaba nga tebalina kirwadde kino. Amawanga nga gano kuliko America, Bungereza, Switzerland, Norway, Netherlands, Sweden, Belgium wamu ne India. Kati gano agatali mu kategole y'okusooka n'ey'okubiri bajja kukomawo bakyale wano nga bulijjo ate nga bayitemu mitendera gy'okuba screeninga ku kisaawe ennyo. Ng'oggyeko olukiiko lw'ensi yonna ku byenfuna olugenda okubaawo ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja, minisitule era esazizzaamu enkuŋŋaana eziri ku ddaala ensi yonna endala ezibadde zigenda okutegekebwa wano mu Uganda. Minisitule era eragidde n'abantu abategeka enkuŋŋaana, ebivvulu ssaako n'emikolo gy'embaga, okuziika, okulamaga wamu n'enkiiko z'ebyobufuzi okusooka okugyebuuzaako. Agambye balina okulaba balina hand washing facilities nga sabbuuni n'amazzi oba buno busanitizers obuli manufactured. Atutegeezeza abantu abalina nga ssenyiga oba koofu tebabakkiriza kuyingira mu nkuŋŋaana. Watondeddwawo n'ebifo ebirala eby'enjawulo awanaalondoolebwa n'okwekebejja abantu abateeberezebwa okuba n'obulwadde buno. We are preparing Mulago Specialized Hospital so that we can isolate cases there in the event of an outbreak that occurs in the country. Nga minisitule y'ebyobulamu eyongera okunyweza enteekateeka yaayo ey'okukuuma bannayuganda okuva eri ekirwadde kino ekya ssennyiga wa China oba coronavirus. Kyo ekyongero ky'ebyobulamu kigamba nti obuzibu bwe kisinze okusanga be bantu abasaasaanya obubaka obufu ku bulwadde buno ekyongere n'okussa obulamu bw'abantu mu matigga. Uganda tennaba kufuna muntu yenna alina bulwadde buno obuva ku kawuka ka coronavirus. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.